10 waliwo gwesimanyi wano waliwo meeting gye bakola gye sikwata mbaleka bulisi ne mukulu tabale bali bakuteko mu kooti ani antwalayo gundi yantwalayo n'omulamuzi aba akutya engeri gy'ayinza okuwozesaamu ate atya bwebyo bifu musuula eddalo nazina kwali kusimu kooti mpale najambulamu kasamba nga ndi innocent omugambirawo nti nimulaba omulamuzi sina kalipuso mu kooti nayambulamu empale nagikuba ali oba mukazi ndika nagikuba wali nga byabulimba bantwalangayo nolaba omukazi azina nga bwayabula mu kooti bwayabula omulamu wiiki nagisiimuuza ewabi wakozayo naye kakati abo nabamaze let me have a peaceful ki tugudde ddulo 50-50 tiwali awangudde munne am bruised they are bruised the business has been exposed kakati gwawo n'owummula kakati bayina kugikola batya we need a company abantu mubategeeze nti ye mirundi agamba omutima gugula emitwalo gya $7 nedda gugula gumu patient ajje mumuwe balance it must a government project ate osobola n'obayambako ogiimplementing anti kyembagamba come to me I can help you to market this because it is marketable nze manya omutima gwange oba mufu naye bwe manya nti eriyo gye bagula nawe weteekateeka okujja kuba n'abaana abato bankubira amasimu tubuulye gye babitunda nze ensigo yange nagikyawa ensigo ya mitwalo gya $5 nga nfa obwavu wakiri afe ng'ayineemu banoonya bunoonyeze bazikola ki kati soka tuwummulemu omulungi omulabibwa gyebazitunda zibayamba ki ganga obwavu bwe balina tuli mu kitundu kyaffe naye nze munzitira bwereere nga ndi ne muganda wange tamala emirundi lwe tugenda mu maaso n'okutegeeza abantu tukomawo ne luweero oyo tubadde tukyama kati mukwateko bwe tugenda okumaliriza naye kati soka tuwummulemu temuvaawo nze ndintu siteeka ku bodaboda tuyinza okunteekako entu ogiteeka ku bodaboda ngaogiteekako oti omulamuzi akuwozesa omusango omugisaamu nnika muzinisa kalipuso mu kooti neyebamba nga byabulimba muzinisa kalipuso nozina kalipuso mu kooti empale nagijjamu mutuzanyiza tulabatumbadde amasuuti amalungi mutiita baana no oyo yabyonoona beyonera bizinesi yabwe nze nagyonoona naye okuba mu emyaka 10 nina kuvaawo balyoke bagikole tebajja gikolawo ejjogo lirina okumala kubagwa ku mutwe njagala sente zange offload me give me my money we should go back to his home as nekikuba kisajja kikulu nekikuba tekijjayo mutwe ojja kunzisa enseko bajja mu baba mwasa omutwe bijjuko bali mujjemu nkubuulira tebakyasobola kirya bokka ensi etegedde ebirimu sente ojja kulaba embooke abasajja bajjidde ku loole n'emikolo banona balance ensigo tebazisanze bana badduka ate tiyagaasa avuge abaze okukima ensigo y'omufu nabo bafuuke bafu naye nga nabo bapoliisi bafu nga tewakyali mulamu ekyo kyayiise tasobola kukirya kati tayinza ze yali akoze amala bani bamutta bamutwe ne bagwasa bamukuba ejjogo ne bali mujjamu tasobola biro ddala empale ne bazimujjamu give him my man and I go home but you cannot send me as a dispute ejjogo nja kuliba mulamu bakamulira ddala nkebyenda byembuzi mbakamule nkebyenda byembuzi nkebyenda byembuzi kebyenda byembuzi njabakamula nkebyenda byembuzi kebyenda byembuzi mbakoze eki ejjogo tubakyakisobola public ekitegedde olina obbawa sente ejjogo libafomuka emutwe kirina kubeera kampuni ya gavumenti yes ne reveni efuneko ne patient afuneko ne famire y'omugenzi efuneko ne taxation naye si kujoga abantu kubajoga kubanyalako biriya bikola tebamumanyi kuti bamukuba ne bamutta n'abaana be bamutwe ne bagwasa babakuba ne babatta bejogo ne bali bifumula mu nyuma make me a dispute how tukuva empaka za nnaku 7
anafuula munne district tuzikube baveeyo abalina amaanyi ag'amaanyi nnyo mbafuule ba district mu nnaku 7 zokka jogo nti bafumule mu mitwe bafumule obujozi mu nnyuma omwo kino kyo kyagenze ate takyasobola kukirya takyasobola kukizza tebakyasobola babakuba ne babakuba ejogo neribanyuma bantu bategedde bakima ensigo bitolio ne bitakola bannansi ab'obubina ne badduka nga tewakyalina omu bantu bategedde ebbeeyi y'emirambo bantu bategedde ebbeeyi y'emirambo ebbeeyi oganizaabwe musokole bakupe omulabi bwadduka nemulamu bwe bebadduka emisinde tebasobola sebeni amagambo muwabiri tewali atwalayo ngalabiye bakuba obutambi obunuka nobalamuzi nembakuba obutambi obunuka nk'amazzi mbakuba nemusirisa nakakkana ku ttaka n'obujozi bo bagamba mbuti kajja kutukuba katumalewo nakino kakiniyemu yinza okiniyamu nenkiniyamu ddala eryando litaddemu kulisaayo nnyo omukuumulako nenkwebaza okubeera nga oli mu programu yaffe eno gangamuka mu kitundu kyaffe kino ekya the big story mukadde wange Tamale Mirundi wabula nyongera okujjukiza nti aba Proma Herbal Research Center wali Emmengo bakyagenda mu maaso n'okujjanjaba ekirwadde kyaffe ekya ssukaali. Aba Proma bagamba nti nno bajjanjaba ssukaali type 1 type 2 ate tebakomaawo wokka bajjanjaba prostate cancer bajjanjaba breast cancer bajjanjaba cancer w'ebyenda ne cancer omulala yenna bamujjanjaba. Aba Proma bagamba nti balina ebyuma ebikola ne physical fitness bw'obanga ogenze wali ng'omutima tegukuba bulungi pressure ekutawaanya basooka ne bakuteeka ku byuma ne bikuzannyisa naawe n'obisambamu n'oddukira kuli n'olyoka bapima engeri omusaayi gwe gye gudduka. Abaproma bagenda maaso baga nti nno pressure eyo bagijjanjaba bulungi nnyo. Tulina Haji waffe Semusu Mukama amuwummuze mirembe bambi yafudde pressure bagenza okukeera ku makya wali Emityana Busuuno nga Haji afiiridde mu buliri. Kale nno gwe weewale okubeera n'omutima omunafu obw'omutima ogulina pressure genda mu Proma Herbal Research Center ebyuma byonna mu ddwaliro lyabwe weebiri. Bajjanjaba alusaazi abaana baffe bali ebijjanjalo ku masomero n'obuwunga ne baleetera alusaazi oluusi hatibani genda bakuwe eddagala. Aba Proma basangibwa Mmengo awo ne Mmengo kasita botuke Mmengo katawunike Mmengo bakubire ku simu bagambe nti nno Kwezi Robinson yatuwadde nnamba eno genda bakujjanjabe eddagala balitabulirawo ba doctors we bali bonna abazungu ne bana abafa ab'emiti bali ku simu noti 7 9 noti 2 simu eno njikuddiramu goyinza okubanga toli mulwadde leero nenga ojja kuba n'omulwadde gye bujja ate nawe oyinza okuba ng'obulina naye nga tunagenda bugenzi kukebera kumanya nti obulina naye gwe genda bakukebere ebyuma mashini zizonna ojja kuzisanga wali mu ddwaliro ojja kukkiriza nti kyenjogerako kyekyo mashini zibajja zikuteekamu oddusa ebigere naye ng'oli mu kifo kimu mashini yekuddusa bakukebere bakwekebejje bakuwe eddagala liwonyeza ddala mu abasukaali ne bwe bawotoka ebigere eddagala lya Proma Herbal Research Center liwonyeza ddala gende Mmengo nga ku ddwaliro awo ojja kubafuna ensimu kanji kwongere gwa bateta nafuna akapapula ogiwandiike eri noti 7 noti 9 nya 7 noti 2 noti 7 noti 9 nya 7 noti 2 gendayo bakujjanjabe kakati ate bo aba Everett Real Estate bakugamba nti no bakyagenda mu maaso n'okutunda ettaka balina ettaka ekanyanda ku millions 6 eka nga n'ekyapo kirina balina ettaka eddala ku Hoima Road wano Enkoowe $25,000 ate nammwe ab'Ennakawuka ettaka mweriri Nakawuka mu tawuni mwennyini $25,000 basangibwa kubayita ababiri kuligenda ekasenyi ku mwalo awo ku kizimbe ekiriko Abusa Bank ojja kubasanga bakupuntira ettaka bakuzimbira ennyumba ate ne batakumaawo wabula ne okulisenda balisenda bali ku simu noti 7 noti 5 21 7 37 noti 7 noti 5
21 71 37 oba not 776 29 62 13 ba Everite Real Estate Dealers abatutekera mu sente mu program ya fen mukulu tamali njagala tugendeko government to hiring against now and others to marketing ekintu kino oli mwogezi mulungi isebo zemba tunulira aba fetwawangale tuwangadde emyaka 67 emyaka kaga musanvu n'emyaka nkaga ni ati nga tujikufaana mukulu ate ezo ngenda mu jimu hey abala ekintu kyonna kasoo kyemanyiiza kitannakyo sisitemu yo nogenda ku artificial ati jimu bagenze mbu simanyi jimu simanyi biki ali batuula wali katebe ne bali ebigere mulokoni bina bode neddawo yonna gyajjemu ajjemu kigere kimu ali abina n'obalaba bwe badduka nga baweeke bwamala n'atula ku lusaniya gwenda ku tv emukuma kyasaku waliga omutwe ku mufoli ku mukeeko waliga omutwe ng'ekkonkomi nze nali mbigenzeemu my only game I walk on Kampala streets netambuziza bigere naba abasekale mbavaakontambula mayiro 8 every time kutambula kwokka naye oli neyekaliri ngenda mu jimu nensunda omutwe waliwo asunda omutwe ku tv nza ndabwikiranga konkomi nasunda mbutukajjuzi jimu yava wakatonda fe abaganda mujje mutunulira banoza naabo buli olabanga omuntu kubayita 10-11 aliko enjokyo yali alwanga omutwe gubayita omuteezi abaganda if you feel oyinza okuwulira ebisulosulo mu mubiri bakulumika waliwo gwe balumika nempulira nga akaaba amaziga anti bakwata ijembe lya mbuzi nebasalako wano katono abasajja nebateekako gundi olulagala olubiki abaganda balina amagezi omusaayi gwonna n'ebintu byagwo byonna ebikubadde mu buliri okimanyi nti nabadde nfudde ettalo ku lwomukaaga naye nasizeeko mumbwa emumbwa ng'eyina engeri gyesikamu ekintu toyambala ngatto nyambala engatto anti ettalo okumuguba bakwata amagumba g'omusota n'ogalinnyako emisota egimu kyobulaba omuganda agyokya nabadde nfudde asa ogulinnyako era nze nakkiriza nti nno ebintu gyebiri eryoddogo nensesema nendwala omusuga nebampagamba nti bw'olaba embwa ng'ekugoberera nosula akasero k'ennyama nesigala ago mayembe ebeggobera ki ezeggobera lwakasero ka nnyama kasuuli ekaliye owumule naye bajja kuntwala nga mutwala yandi nze nabasooka mu kibuga kakati tugenderwe yo stop blocking my money nange njagala obulamu ng'obwamu bizinesi yamu mwaje yonoonera omulamuzi ayina waatayingirira kambabuulire napolitikitinga nakubuulira kyakibisopo kazimba will be the worst performer and it can take the Baganda a long time to get an archbishop of the Anglican Church yajja n'abantu be okuvaawa gye yava emityana yasanga population abali opportunist ne bamukwatira kuki ku church house olwokuba nti baali bagitwala kakati ebyo kooti byeyogera kooti omusango yagogobye agende amutuuze nedda agende eruwera amutuuze bamukube aveeyo ngaayabula oyo omulamuzi alaba tv bagoba munaddiini n'omusalaba emukono agendeyo nze abalamuzi njagala nnyo bano yagutwalira ku pikipiki certain things are not legally solved certain things are moralistic and to find out harmony naye toyinza kuddira nsonga za ddiini nga ne bayibuli ekugamba tegeeragana ne muganda wo nga temunagenda mu kooti nokwata entweyo nolaga mu kooti ayo christian ayana Anglican anti kitegeeza ki kitegeeza ki Christianity values bazivaako ate bajja kuteeka ku bishop omulala kazimba alinye bamayinja mwekamba buulire these people don't know history Sapuliyani bamwoze tebamukuba
Sepuliani bamuweze tebamukuba. Bamukuba bubi nnyo. Teriyo Bishop wa Anglican Church Kazimba gy'atasobola kulinnya. Nga yeeteekako kubaasa okuleeta mwe. Kazimba alinnya amayinja ne gatafuga. Bw'omuli organizing oba abantu be. Naye lwaki tebakireka abantu bennyini omuntu gwe baagala? Balina special interest. Kubanga omuntu gwe baagala. Ekyendamirembe tekiganye. Akakiiko tekasobola kusobola Mpanga yaleeta obuzibu. Nkugambye. Yaleeta Kanoni Bbanja. Ne Luyinda nga Luyinda yeetasabangako na bwa Bishop. Mu byobufuzi tukugamba. What's the role of a committee? Uyu mfungire some ebyobufuzi. Fe mu byobufuzi tuga what is the role of a committee? A committee's role is to direct problem. A committee's role is to divert attention. A committee's role is to make a recommendation agenda kukola. The role is a committee. The role is a committee. Oh, if the president issues a committee to destroy people, if he has to handle publicly. Solve the problem. Can I bring a singer when I have problems in my family? Senga college. College escalating the problem. We sit down with my wife. To let a third party. Once I make a decision in my family, Sagala third party. I'm a selfish because a decision, national political science, national decision making. A decision must be purposeful. A decision must look into the future. A decision must look into the past. Mwasu wenye political science. This is a military junta. Government before. A junta is a government shared by civilians and the military. After a transition. Kati atoka anti-military junta. Military y'abaserikale bokka. Twasoma nnyo twasoma. Twasoma nnyo twasoma. Lwaki president yajjawo political science? In fact, kambabuulize. To go to court, I go to Museveni. To go to court, I go to Museveni. President directives that bakyazikola kubuulidde nedda baagala ki ate kati ono alwanira ki alwanira kubeerawo oba alwanira yinkamu bonna baagala ki kuteekawo nti ono bw'avaawo kuba their problem is Anglican Church eyingire ku Catholic kuba when you splinter group ogenda n'oheetinga buli kimu no Anglican Catholic Church yakisalawo nti ono Bishop Emeritus yagendanga Nsambya yawumuliranga kumakya buugi olw'eggulo kawo enkya binyeebwa omusajja abadde mu ssaza lye afuuse student and this at this age of 75 this is when you develop expensive diseases ng'oli Nsambya. What did the Catholics do? Emeritus asigalamu mu dayisisi muno bamulabirire kuba bo tebalina baana bamugulire ku nnyama enkoko agirye okusinga omuteeka ensambi. Yes. Kadino Wamala nga bamuteeka ensambi. Anti Kadino Wamala ye ali mu unique gundi kyali tekinnajja wano. Ekyokubiri mu Catholic Church buli kalidinaali alina ekisomesa ky'e Roma. Mwagenda mwajja ki? Sente. Mulomu mwalimu ekereziya emitwalo 15. Every cardinal has a parish. Era bw'ogenda mu Roma mulimu parish eya Uganda mubabulamu abajulizi. Bagidesigning bwe babawa ekifo ekyo kizimbamu parish ya Uganda. Babagamba temutemawo omuti nagumu. Muzimbenga emiti giyita muli. Nga mugyavoidinga. Is a very unique structure. Emiradira wansi tegyase kanisa. And you avoid it these days. Design it nga tokutte ku muti n'ogumu. Hey, in Australia you cut a tree. Obolesa obuzibu. Ng'ejamu gye mutema. Nti ebibira mwabigaba ne mubiwa abantu. Bo ne bajjamu emiti egiri nakyo ne basimbamu kalitunsi. Nagamba kasi obakuba amasasi bavudde okuba abajja amatooke mu lusuku lwabwe. The forests
that were under nabaga nti ekibira kyegendi okiraba ekyo ekiri empigi mpanga kyamukakanizi olabona fukula ayogera kati yadduse ensi ebadde emuwonyeeko yalaze wa Tadongo alowooza alina kyeyafunye Tadongo tasobola kwogera mu baganda 10 bamuleeta talinya yesuso oyo musiiza amaanyi tukyali kukyamulabirizi kakati Kazimba agamba ngebo bagobye omusango kati bagenda kulunda bishop bamukube. Let him examine what happened to Bamuoze. Bamukuba. What happened to the Catholic Church e Kabale? Herimana bamuzula ngakolaka na RPF. Ne bategera bamukube Kabale amayinja ku Christmas. Abakatuliki abali obedient. Owaffe sebagala juzi bamukola kabudde ku nsonga z'ettaka. Muteekemu empale endala. Muntu kulaba kuba bene gandula balijiwe. Nze mbabuulira. I know how society reacts. Simu mwina gateway to heaven. Listen to the people. Simu kyemwagala. Ate mbadu kyemba sekerera abantu ba Uganda. Noyo gwolowooza nti ajja kukolera ajja kuweereza nti bano bagenda ne balwana n'abatakisi mu Kampala n'ekibiina ky'otaddewo era kijja gende wa RDC kimutwalire ki akasente alwana era tawunikira bajja kuleetera ssente noono gw'otaddewo okujjako ng'otya bizigira nti bakuba muhoozi kuba bakimanyi ye biro byonna ebyoga ntabiriimu abafata lwaki abakristaayo bano tebateekawo akalulu nga kabakristaayo b'obulabirizi obwo the issue is not the system. The issue is self-interest. Tugende mu kooti tugule abalamuzi kuba Banglikani kyali nabo bakulisaayo ngaffe tovuma bishop bajja mukuba. Look what forces these Anglicans in Luweero. Lwaki oli tebamugoba? Nino omusajja mugumu n'omusalaba ngadduka ate ekitiibwa kibagwamu. Omuganda akugamba nti Lubaale takubirwako mpaka ajja tulamule bw'atajja bw'atajja bishop babadde bawa ekitiibwa bwe bamutwala nga kaguddeyo ku boda oli agamba akubika nno ate amukubi akoze eki era nze nkugamba tekasita mobu egulumba omusajja nakuba olina ogwa ku ttaka yiwaddeeti bategedde okubwa basambirosusi ku mutwe n'okuba n'amalala mu bbanga nebesasa nekasaba kuba n'ogwa ku ttaka owedde nti abasamizi abo tobalaba. Father Clement Kigundu bwe yava mu America yalina pikipiki nga muvubuka muto ng'ayimirira nayo kyamasabo. Amini yamutta n'amwokya ne bagamba nti olabye sabo teryepankirwako. Amini ate yamuttira ki? Yamutta nti amuvuma. Yalina omuko mu munno yali edita wa munno akatona akeewaza. Kakiredde n'eddwadde. Nga gwe muko gwe yateekawo akatona akeewaza. Kakire eddene lya Amini. Amini n'amusala. Amini yali omuvuma. Amini yali amanyi Oluganda. Bagamba Mbugundi apo Mayanja yabimukoleranga. Nabimuvuunulira. Amini yayita aba Radio Uganda. Amawulire nga gabasomera ddama lya Christopher. Agatandika n'emikulu egigalemu. Bannayuganda batereereza nnyo omukulembeze wa Uganda okufuka obulamu bwe bwonna. Yeno Idi Amini Dada VCDSO Muzanganda Salong eyafufugaza obwakabaka bwa Bungereza olw'okuddira ebintu by'abamuyindi muzungu n'abigabira bannayuganda tibitibi. Amini yabuuza tibitibi kitegeeza ki? Mpulira Nakabala bulijjo ne bamubuulira nti tibitibi kitegeeza banubbi abaddugavu ennyo. Yayita mu ttaka anti yagenda n'alaba omuzannyo gwa Kawadwa nga gulaga akasajja akakulira mu famire ne kajooga famire. Kawadwa yali ali ku Obote. Amini n'alowooza avuma ye. Kawadwa nene bamusala. Yali amanyi Oluganda bagamba abamuli okumpi ne bamutakutiranga obubi. Bwabu Mayanja yamutakutiranga oluki. Bati Museveni Oluganda alumanyi era ayinza okugamba nti ekyo si kyekyo si kye kitegeeza. Kati abaganda tibitibi okifuula abanubbi ekitegeeza wali oyagala kitegeeza ki? Nze sikimanyi. Tibitibi oyo muddugavu tibitibi
oba baganda tibitibi bebaganda ennyo nakabala abaganda nakabala wakabalawo waliwo kasangawo ne kaali kaddaani asinga obukulu bonna bebamu kasangwawo nga bwogambye kiri nti enyondo tekulira jjinja ejjinja katonda yalitonda enyondo bakola nkole omusajja Amini ye yamalanga gasala tuggo to court ngenda wa Museveni can solve this matter overnight kati bana bapolisi bandigeze wa Museveni nasalawo anti kakati Museveni yeye kyajja okukola ajja kukwata emiliyoni ze 5 aziwa akayanira ki kubeera pulisti taligenda mu ggulu bano bakuba waaki batekewo owaabwe anaalyaki ensimbi mugende wa Museveni one night mujja kuvayo nga baseka nabalaba abangirikani church babishopu sika bagenzeeyo kusaba ssente tukuwagirire tukube ettaka ly'ebisiyaga tuwe ssente n'abasezi ndabaga nti bajja kubangirikani church bagimalewo abasiyazi abo mubalaba bayingira kereziya mu mwaka gwa 3 ne bateekamu abaseminaariyo abasiyazi naye kasita Clinton yeegatta ne Papa John Paul banyigiriza abayudaaya bawe Palestine state bakuba ekereziya amasaza ne gaggalawo mu America. Bishop yansiyaga musajja mukadde alibwati alumiriza Bishop namuyisiyaganga kereziya yaggalawo amasaza gaayo mu America nga tewakyali Bishop naye nga babayingira mu 1931 eyo Anglican Church erimu abasiyasa abagikuba nekyo babuulirawo ti ayina empala abuuka ati atayina empala abuuka ati oba Anglican Church ayina empala ebuuka eti ku basiyasi tesobola abasiyasi bajja dda wano tumalirize nakana akantu I want to tell you ababaka ba opposition bali mu kuteeseganya ne deputy speaker Tayebwa okulaba engeri gye bayinza okumalawo obutakkaanya bakomewo mu parliament bateese nga balekeyo ani abaagalayo mu parliament omukazi ano abange banoba noba ogende oyinda baye wamu nakubasa 3 naye nina ekintu kyendabye mubukedde ekiri mu bukedde omwo something very important ebyo byabaka ba parliament omuzizi azimba ttwe essomero eryayidde tulina eddakiika nabawandikira akatabo kange kano kabalage akatabo kano ye latest book I have how Museveni loses ebya IDF bali batwala muhanga ebyo essomero lyebaako so that Museveni can restructure nabagamba bawandikira wano why schools attacked a research by me Mirundi media consultant kuba the time gyenina nkola research I'm very observant as mentioned earlier Ugandans have witnessed a number of articles of deaths involving students in schools. In some cases, if pressure is exerted on police, the culprits are apprehendable. But this is not always the case. For example, Chichwamba attack occurred when there was a division commanders meeting in Kampala. Chichwamba bakwata Lieutenant General Ngina eyali division commander chukate ngaze Kampala taliyo. Ask him how many ambushes did he survive in Congo. Namugaba viri wawasamu ani dota wa Kirama walwawo kuyingira nale gwe wayingira nale Museveni musoyi be watira abantu bakusonyiwa Kapiteni Gundi na miti bamusonyiwa yatakatabalwa fe tubeera nabo tetulina ekitwali tubakoze abananyisa mu gavumenti bali babiri the rest support me out of their business naye nkugamba therefore nti bano baali basobola benzi eyayokya essomero lw'ekikyamba abaana bafaanana bwe bati President Museveni yakwata ebifaananyi by'abaana b'ekikyamba n'abitwala mu PTA bamugala lumba Congo nga benzi yajja wano akabenzi gobali bagamba yayokya ani yali amukozesa the target was this man era ngena bamulemeseza Museveni yamuwa omulimu n'agenda dole emitwalo 2 gabuzi
tebamwagalamu. Museveni is forgiving. How many Musevenis do we have in NRM? Obabeeremu nti nze mbabeeremu. Ngezesa Katonda. Nze sikolera mu government. I'm a runner player. I can contribute every time nilibangoba okuva mu 2014 nkolera Museveni campaign. I'm a very big asset. Gwe yogera nti mirundi yajja. Namala ewa gundi owa prime minister alina kumeka. Omuntu who appreciated yalina Muganza. Yagantana apo genda byesigira bangako. Gwe yogera mirundi nti ajja. Olabe. Kakana nkugamba nti nga mwogera ku bino abaseminario b'ekereziya 200 koni yabatta yabattira luddawo mu Northern Uganda seminario 2 yaziwamba. Era nkugamba wano, I was told by the late Archbishop Cipriano Kisolwanga that the attack on Guru seminaries, that he had a secret deal with the government, which was leaked by a senior government official to Kony. And Kony reacted by abducting the 2 seminarians, the 200 seminarians. Yes, attacked the 2 seminaries and abducted the 400 seminarians, not to be seen again. This means that government was responsible if what Wanga told me. Wanga yanga nakola deal ne government. Ate fe tulina omukisa omwana waffe yaliyo n'akomawo okukima school fees. Yatunyumizanga nti abaserikale ba Kony tebakuba Catholic installations. Aba bakanyugiranga sabbuuni nangoye. Nekulu batabuka. Luwanga yaŋŋamba yennyini nga tanna. Bonna bina babasala. Namala naye essaawa 4. Tebaddanga mukulabika naŋŋamba as a result I missed the cardinalship. Ekitegeeza eyattisa ebiina yali waawa. Yali mu government. Therefore nkugamba nti nga omumbejja w'Ebungereza agenda okukyali essomero ly'abaki ly'abamuzibe baalyokya. Eyo keesi n'ennema. Era muno nkugamba nti why do schools catch fire? One, kuba tetulina budde. Amasomero gali heavily indebted. Bw'alyokya afuna relief mu financial institutions. Ne mu insurance. Nga yeri eyokedde. Why is it that normally the offices don't catch fire? The dormitories. Abazadde bajje nga bapanikinga. 2, Ugandans are not used to competition. Bagenda ne beeteeka ku masomero. Amasomero ago ge mulaba mazibu nnyo okulaaninga. Oyina abaana 4 ku A-level naye basoma combination. Abasomesa ofuna bameka ababasomesa. Can you get money from these 3? Tosobola. Menga abalimba nti abadde scholarships ziriwa. Zimbali manjezi. Kujjuzaamu. Jangu na mufaliso gokka, jangu na mufaliso gokka. Kati awo to frustrations amasomero bageeyokera. Bokyagaba neighbor kudu. This is a question. Mulewa kutugamba nti amasomero bagokya. Give it to me. Gamba miso. Empeye essomero limbwe sibakwata. Omulungi omulabi bazitenga bano. Programu yaffe Ganga Muka olunaku olwaleero tolaba tojjukira nti nabaga nti ono omusajja buloga bamuyita ni jajjani oyo omusajja gwe batta nabaga nti Ichuli poliisi bwerimu mugumbe mu wiiki ezi mbabayoleze bangamba ngende jangu poliisi ente bagiteeka ku bodaboda nammwe nga nzija kubagamba mukindekere nze nkyobakolera miso ekibakolera. Tujja kulabagana olunaku olw'enkya mu press analysis ne bakadde bange batujja okubeera nabo era mu programu yaffe Ganga Muka. Mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba.